kino tukyusizaamuko ku style mubadde musubirawo entebe ebiti naye today we have this live band with my brother J.Y. Jackson bangambye yimbanga Mugabi tuyimbanga Mugabi oba nedda simbadde nsubira bali bayogeragaba muzeeyi nyimbanga Mugabi obalemwe bali kuba ndongo naye nga muli kiriya soka obuze ku bantu J.Y. Abatuula bamanya amanya gange nze J.Y. Jackson kyene omusajja eddira ennyonyi akabbira okukuku era nga ndi muyimbi wa soul music era nga ndi muyimbi akubira ku guitar ne keyboard era nga nkola ne live band ya acoustic hub mwebale nnyo okutulaba tuli basanyufu nnyo okubeera wano lindako eno bandi yo soko nne mukatono tunyumyemu katono nnyo eno bandi yo oba kugatagata bandi sijja gamba nti yange kuba tosobola kubanga ovuga abantu naye tukola ffenna era baluganda bannange we tubeera muziki ebiseera ebisinga era woli nsango ojja kusangawo the Simon himself Simon Pandebet Colin Selunjo gyonna gyali andaba akuba acoustic Timo Sax it's a very big team so era buli lwono nsango ojja kunsanga n'abasajja bano so si bandi yange naye tukola nabo as a team we are team tugenda kubamu ku katono nnyo ndowooza omuntu awulye kiki tetulina kusaawa eno si bwe kiri. It is an introduction of course. I am dressed by Design Store Collections of course. Keymaker, One Key Titan, the whole team. Ak Flavors, big up on you. Njagala okubuuza ku bantu abatulaba abali side z'Eruweero, abantu bali Bombo mbabuuzaako, abali Entebbe mbabuuzaako, abali Kabimbiri mugaba mutya mbabuuzaako nje bantu be Masaka, abali Jinja tukulamu Katobe. We go slow. Let's do this now. Kukwatiro ibe. Yeah. Say. Yeah. Da. Yeah, na. Take out a cabera, can you meet a camole cabera? A vocal kaina katonoa, a kalanje kakumama kasoka, mama, kaina kalosa wamoe. Oh, mama, they can't sikiriza, kamole kaloza, zekenoza, bamitonde kawoloza, zekenoza, Maria. Yeah. Okay. Okova matango manana, mwegomba nyao nya, ngamweta nya, bwetukuze ashana na nyo, kamole kaloza, bwatamula gandabula, bamwenya magulu gafamba, mwegomba nyo, kamole kaloza. Yeah, come on, Nicalosa. Hey, baby, no, Bambi to Nicalosa. Yeah,
kwendowooza okuva mu butongo mwanana mwegomba nnyo 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 mwetaaga nnyate nnyo kamuligala Thank you so much. Beautiful sound, beautiful sound. J.I. Jackson. Let me ask you this. Who inspires you? I'm inspired by many people. Mostly I'm inspired by myself. But I'm mentored by many. Linda Ko, you sound like someone. Even the looks, you look like someone. That is Mugabe, of course. It's what I want to imagine. So tell me, does Mugabe inspire you? Mugabe is a very good friend of mine. Some people say we are brothers. Yeah, but we just find ourselves having the same music, they say we have the same looks. But I started singing in 2014. 2014. Yes. Mugabe also started in around 2014 to 15. So no one can inspire someone kubanga mubate munemanya. Yeah. Yes, Nandi, it's all about time. Jay is a new artist. Yeah, Jay is a new artist. Yeah. Because Mugabe yabaddewo like for a long time. He has been vision nga tumulaba. Yeah, Mugabe yabaddewo. So ngamba nti watandika 2014 ne Mugabe 2014. Yes. Tomanya ni gokopanya kopanya. Yes, true. So people be like, waliwo ekizibu somewhere. Nati kati ekibeerawo kiba nti ebiseera ebisinga muyinza okubeera nga mwena we are having the same journey but we are in different directions nga Kenny ali waabwe eri nange ndi eno nene twesanga mu kifo kimu kubanze Kenny muganda wange era ne kushoza nga jana nyambako so mudemu kubyoka mukambaleke mukubemu like one routine one more omuntu olaba tu judging someone can call yeah. Let's do some tune again seven kambaleke some 2 minutes. Something is going on wrong. Watomera nemireme zibula watomera notula totubula dala eguma muna kutecha buchanga yaketeta omukwano butiko moja tokatira waliwo kumisinga nememene kuba dala mulira kwagala simanyi kye wankola mulira kwagala mulira kye wankola bobanga wanogaloga mukwano yongera bino binyuma bobanga wanogaloga mukwano yongera waliwo lwendota ebirote bintisa ngakulaba ogenderera mwana gwe olabika nkyawa amatonde gabangalala n'emisuwa n'egyeziba omutwe ne gumbopa n'ekibuyaga nakunta ate wempawamuka nga sikulaba nekaba nedale mpulira nkwagala simanyi kye wankola mpulira nkwagala mpulira kye wankola obanga wanogaloga mukwano yongera
bino binyuma no mabanga wanogaloga mukwano yongera mama no Ampulira usikasiko mukwano kumeketa watamera Pulira n'ekisujja kinzinga mukwano nze lwesikulabye Ebirowoozo by'eddagala birowoozo by'ensonga Mpulira nkwagala simanyi tewangola Mpulira nkwagala mpulira kyewakola mwabanga wanoka mukwano yongera bino binyuma byo binyuma mwabanga wanoka mukwano yongera nawe yongera Thank you so much. Mukwano yongera na 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 Dinera ba ta ta na ra ta Dinera ba ta ta da ra ta Abana me wa kamuli wa bananga oh oh Sirama mulunja lingana Simulama mawa wewa wana Wamponya bana bali besimbi Abagale sente n'ebingi siraba Okay. Dimulapu nano mwana wabende nyirira kusama Buli wanyenya nene gomba pametoba Aine byo byakola byebisenda senda mama Mamanya wati namusa enje Yaleta nezigo bulungi bono mwana busikiriza Obuwami wedda maziri nayogera benyumirwa Njagala nnyo atera tendi oba senzi gyeyotali Jangu nkulabe koze nkoya batume dale Sirabanga mulunja lingono Simulaba mababe bawana Wamponya bana bali besimbi Abagale sente n'ebingi siraba
yeah. Na 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 na. Manya nyingi manne mase kumame makole byo byenuma bande njone nenyiwa ebyo mutungo kwagala nenetamwa enapona gwe namala amabanya yenze nabata kanti tamula pemba pemba te wamana wa papa newe sibuza mpamogomo kenafuna gwendi walamo sina chetaza vembana laveno 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 yeah laveno na 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 siraba muluja lingono siulaba mawe bawane wakonya bana bali besidi abagere sete nebije siraba oh kamina kanene oh mafiga oh embali endene Simon Pandebe yeah. Yes people, my name is J. Jackson today. This next song is called The Heady Girl. We should enjoy it. Heady Girl. Na 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 na. Oh na 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 na. Oh no mana ya no miaro ya na 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 na. Yeah. Na 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 de. Yeah yeah yeah. Yeah yeah. Yeah. Okay, here we go. Omanyoti bingi nnyo byesuza wano ebukana matumbe mu kiro kyeva kulime akayimba kakano tibwe kona madinda enyamu ku mazina enyimba ng'omanya mbeera ng'omisiga bwe kona madinda enyamu ku mazina enyimba ng'omanya mbeera ng'omisiga ate edikalo edika alo edikalo edika alo nabe nana ulia cheyankola ora soka bankuba emiko jawera ora dako ora emiko nesima tina wandikeri nyale buli wamuwendava atora dako nentolokangireyo jesula omwana w'abalungi nze ng'obonyabonya laba
webango bamusamero nenuma tebakulimira ng'akayimba kakano okawulire naddala jasolanzi wekona matina lenyamoko mazina wenyimba ngomanya berango mesinga wana tiere hedigalo bera hedigalo hedigalo hedigala nyega kamuna weta omanyenze fempore nyega kamuna wakata koana omugo wabetara sebori kaba nagede kaba uwali mwenya nagene mwenya mori seka mambine seka nomukwanogo lekwanyinga baby watari uze sepuna ponze yeah what's on soko sirisamu katono soko twemu ku dobozi lyokka katono nnyo nzera munkira amaso nga mwatukirira watuli mera zepuna yes obugalo tuma ku bugalo beautiful sound boy George omulawo mukulu oyo oba yali musoliri bandi kati oba kati aliwa actually oyo mugoma gwesinga okumanya asinga e Uganda wa ye mugoma asinga boy George ogamba ote naye olisede kakati nga tumaliriza tugaba yes banange this is okay enyimba zonna zenyimba eziva ku eno album it's called Mbere Ekisikize twagireleasinga last year it's out on market emitwalo 2 gyokka n'ekitundu eno ya mitwalo 2 bagiyita True African Blood zonna ziina 15 buli CD yeah so you can get it also get up online iTunes, Spotify, Amazon Music. You can buy that CD. Okay. Yeah. Group you want to see. So I'm having the tune. So by the way, oboyagala okulaba J Jackson Cheune. Genda ku Facebook nonya JY Jackson JAXON Cheune. Ogende ku Facebook ononye Simon Pandebets. Timo Sax is also on Facebook. Timmy Sax. And then you look out for the acoustic hub page. You find the whole band. Yeah, so that's it. If you want a CD, by the way, around Kampala we can deliver. You can call on 0782076521. Okay. Yeah. Kale. That's how it is. Beautiful sound. Yes. I love the way you do your thing. Chagala chokola. Chirunji nyo. But you sound like someone yado chochiganya. You sound like someone. Tukize tugane. Boy Jojo Julia. Imbangani. Gamugabi. Yetugabe nenda bika bagamba muri baruganda. Which is okay. Nayenga tetuli simbanga yenyimba ganza I sing like myself. Abagala banonye ko ku social media platforms zaabwe ojja kubafuna J.I. Jackson. He is a main man. J.Y. Jackson, yeah. Okay, thank you, brother. Mwebale kujja bannange mwabasinga. Byron's Menya is in a building. Brand ways wali. Brand wako. Tugenda kunywa ku bintu bingi nnyo today. So we're coming back in. If you know Mwana, actually we have a young talent. Yeah. He's going to be playing this piano. Okay. Mwana mutonyo myaka nga musanvu, I think. Like 7 years. 9 years. 9 years. Yeah, agenda tukubira mu katika. Ngenda mulabo mwana. Mwana mutonyo. Okay. We're coming back in a few. Grown MC is my name. Of course, the Fuse. We are live. Thank you.
course Henry Tigan. Yeah? Abogezi babao. Okay, tugende kalala. Tujja kunyumya masa. What song is that? Full Aries. Full Aries. Okay. Survivor, yeah? Okay. Tukuyoka mukoka. One more. National anthem. Okay, that's so beautiful. He needs no introduction, of course. He is Calvin. 9 years. Ogambota Calvin. Bulungi. Which class are you in? I'm in primary 4. Aina kusomesa piano. Teacher Barbara. Badde manyono musajja wa solid band. Yava mu solid band. Eh? Daddy yansomesa. Teacher Barbara. Yansomesa kusomera. Yangamba kusomesa wako oyina ne piano waka. Ate ogambye teacher Barbara. Omusajja solid band onalabika muyaya. Sema oli muyaya onimba. But it's good. The guy is good. Njala tuddemu akayimba kamuwala kano kenyina, I think. This one. Let's play this one again. Henry Tigan abogezi baba, the guys played akakubye bulungi tetukyamubanja tetukubanja. Brian wako wagwan soja omwana omulabe tuliwo next time kati tudawa Brian wako next time. Jago kube wako uno play something. Omanyi mugenda ne muloza nti tetusobola. Ngatona yogera wako kyokuba tula can sit bako kyokuba. Obwana obuto buno bumanyi okuswaza. Wako ngatona yogera bako kyokuba. Nange nkulage nti mmanyi. Nakisobera emyezi 3. Abaana abato bano bamanyi okuswaza naye kale ojja kakasa nti sebo
negundi nva bw'ogikuba sidda jinja bw'ogikuba siddayo okolinde akube kaliwa bafana yangamba waliyo kye bayita kodi akangu ke kaliwa alinde mu akangu wano ke kaliwa jingo bells kaliwaawo njaga jingo bells njagala jingo bells kuba national anthem eno ule mwajimanyi buno sebo sinze nabugambye bukuba nawe weerondedde sikyo kati nange ndeka neerondere sikyo abaana bato bano baswaza kuba kino kuba Uganda anthem jingo bells mwango nyiga bunyizi jingo obulayo omusajja omukulu bwaswala. But this guy is good. Yeah, very talented. He's talented. 9 years. What's your name? Calvin. My name is Sebugo Calvin Raymond. Sebugo Calvin Raymond. Kalife bazadde. Tata wawunye tata wono omwana yakubira mu solid band. Yakubira ba Red Sun, akubidde ba Chameleon, concert za Chameleon singa zonna azikubye, akubidde ba Gravity. Buli mwimbi ndowooza amukubidde tata w'omwana ono. Nze nenya tata wange mumpe singo. Tata wange kwali alaba. Tata wange nakugambanga nti njaga kutandika bintu bino ng'obiŋŋaana. Ng'okyali muto. Nga ndi muto ng'ongamba ndi muto sooka omale okusoma. Bwe namala osoma nakola ki? Lawo omwana muto wuno ali ku talent ali assente. Oli ku TV sebo oli presenter mulamba. Ni presenter nenze nayagala bino. Kati ajja kusomesa ono yennyini. Ne growna. Ofunye omusomesa. Bwe twakulira. Nga tata kumugamba obugambi nti ngenda mu music. Alabya ddayo muyaye ayononese. Nga na talent zino nto. Bashi mugambe kuba bino code. Kaiza namanya code. Bashi amanyi CD, amanyi bya kutabula bya waliet. Byayizo tegere. Buleyogere ekigambo bulentuka omuntu nage. But me what I can play, I know acoustic guitar. Okay. Yeah, this one najisome emyezi 3 neegana nenjivaako. Emyezi 3. I can play acoustic. Sisemba 9 nze nsobola ngoma. Wali buli omwe asobolawo. Kubukona bukonje. Ogamba Calvin, like what is your plan, next plan? Ogenda kuba music until or you just doing it for leisure? And if you're happy and You want to play? Okay. You can play it. Gundi atero gamba talent is talent. Bamuyitani? Gideon. Wa Ebons atero gamba talent is talent. Wakisegeera. Even no mwana omuto w'emyaka gino bwegiti tulina fresh kid n'abalala bangi. Now this one ye azemu instruments. He can play the keyboard. He is very good. Growna. For starters. Endongo yaffe yayonooneka. Oyinza okusanga omwana ono azanya keyboard. Abifinga fresh kid ayimba. Ye ng'ali ku ngoma. Naye nga bebifinga. Ayonongo oyadda. Beef yava mu bakulu kati ne mu bato gye. Eze mu bato. Oyinza okusanga abifinga fresh kid. Siraba okukwatagana nti. Tebikwatagana. Calvin ali ku nnanga ayomba ne fresh. Hussein Bolt abisanya Pierre Obimiyang. Oli muddusi ono musambi wa mupiira. Kye baliko. Ba ensonga za bolusi za abakyala. Ne kati mbano bagenda kubisana ku kintu onyige pesa sente. Wakisegeera. I know. It's something different, but the guy is talented. Ndowooza tata wange omwana ono muwa obudde mwongere time. Wakisegeera mwongere time, he can be more better than bwali okusingawo. Wakisegeera. Akyali mwana muto. Bwakulira music tugenda funa producers abaddako ba dance ba mzeyi pade abaddako maaso nga they do some good stuff. Then ba producer abali munaye no talent tugirere. Yeah. Anto oyinza ate okwesanga kati producer ali alaba kimulumya omuntu omwana mutajja. Ogenda okwesanga bamutayiriza ali kukuba abakkirira nga bamutega akabenje. No talent into tugireke. Calvin oli ku Facebook oli ku WhatsApp oba? Yes, WhatsApp. Kale kola boti abantu bano bawe namba esimu ku bayinza okujja. Jobo bawa. 07 86 76 42 23. Kati ddamu osome nga omukulu naye bwaddamu. 07 07 86 86 76 76 42 22 23. ngosomye nyingi sebo jiddemu. Mbadde manyi omusoga agenda sobya. Mbadde asoma nyingi ennamba soko jiddemu. 07 86 76 76 76 76 42 42 23. 23 yeyo.
Okay, yeyo mufuna amwetaaga, you can call. Oyinza okubira taata we ne munyumya mukoya. Actually, what I know the dad can also teach. Omwana agambye ku WhatsApp. Yeah, ali ku WhatsApp. Grona akwata desimu ya WhatsApp. WhatsApp nali musini ya kutano. Senior kutano hizo kwa miaka 26 tuli miaka emitufu. Where you get it. We are coming back, of course, going to be discussing music. That's why I love brand wako wali tuina Byron's Major is a legend. Byron's Major Byron yaja ku TV ngoli wali already wali ku TV. Byron's ngakola katoga iri ku record. Nedda. Nali ndi musini yafo. Wali musini yafo. Kuze Byron's mwegomba. Yeah. Kati cha nesimi okubati ngenda bea naye ku set yemu. Nkuze Byron's ne Douglas ani yasoka. Mu industry. Douglas wa mabegako. Nali mu 6 nga Daga akola ku TV. Aya. Zikije naye wali zikija ina kayimba kapya. Zikije muganda wa munzi bayimba kayimba kabaita jira bafulume. Yeah. So we're going to be having Zikije also. Brian Ways wali ina kayimba kapya gute. Brian Ways wali. Case tumusubira ekyo nkisi case Brian Ways siye yadda mu bigere bya B2C ewa ande. Yeah, B2C wa ande. Yeah. Case my brother is on way coming. Yeah. Na chimanyire na agenda better somewhere. Yeah. So anytime we'll be joining. Yeah, Case will be joining us in a few oboli awo. Wanaba akikwasagaliza mangu tujja kuba ne Case. Bingi nye byokwogerako era Case wabatazze woli okola naye. Tujja binyumi yako. Brian wako Case. Gwe Brian wako Case. Case wabaze ajabiye yogerera. Wabaze ajabiye yogera, of course, yeah. So we're coming back in a few years. Calvin, you can get him like anytime you want him. And Mojifunye, contact them. You can talk to the dad. Mujaba mukwasaganya songa za music, strictly music. Yeah, onachali mwana mutonyo. Talk about music, business. That's it. So you're coming back in a few. DJ Bashuwari, we're gonna be playing top 10 weekly songs. Tujazimi yako, of course, ne Byron's Major, ne Brian Wako, nabala bantu. We're coming back in a few. Growna MC, mutawani wa Chabazinga is my name. Okay. Branch chutuagaza na etata. Sanyu. Koko kotu yimbile. Udia Byron's. Soko komenti kaimba ako. Tuwe komenti kaimba. Omanyi muziro. Sigenda kukuba. Nalaba oluyimba olwo sometime back. Nebunya nengamba nti Brian wako wacho wakoze. Manyi Yesu agamba mujje mwenna abonoonyi si wagamba. Monoonyi. Which is okay. Okitegeera. But anyway, it's all good man. Katufuneyo representative waffe mu gospel. Ajje mu wachiri ajje mu presenters. Ayine ekintu kye yangamba oba kye yangambyeko sometime back awo and kirakenga nnyo mu gospel. Okay. And I love it ekyokuba agenda kubanga recording video and audio at the same time before releasing the whole album out. That's something really good. Chabeyimu chabeyi. Ayinamu akasente. Aizo baji namu. Ayinamu. Wetaga wa sponsor by project cheno wetaga wa sponsor chikolo bulungi. Kile kikyala kinamu kasente. So it's fine. Kinna mande. Ekiriwa. Chawampa. Chetumanyi ne ground kinamu kasente. Mwabadde ku pate yani. Ani atadde mu sente za pate. Ani atadde mu pate yegulo. No, pate. Make this clear. Pate ya manager wange. Manager Ronnie yabadde birthday, surprise birthday party. Era twabadde ku papazi. Kati collaborate nga tonajja ku pate yo tandikira wane mabega full figure nga atwala case emisinde. Tunyumize ku story then olinkike ku pate. Mpozo ogambye nze Brian wako case lero. Case bwana atuka tujja kuongerezao mpola. So kati gwe gattawo tulabe. Kyavudde ku full figure kulaba nti avira case mu mbeera bwatyo. Most of the time eri ku kalenda. Omukulu omu gwe manyo bulungi omuyimbi bamuyita Bobby Wine. Yeah. Yavayo natugamba nti ensonga ezitalina makulu. Tetuzuwa makulu. Tukomao. Okay. Katujuwemu kamakulu matondotono kale. Let someone omuntu alaba abeko kyafuna. Kale basically kiri kimu. Nabadde ku calendar yesterday with my brother Case. Kat just full figure natekawo embeera. We all know how full figure reacts. Nadalanga waliwo cameras ezenjawo. Twabadde ku press conference ya OS suuna. Kati weyawedde olw'okuba Case wali wendi Ibrahim Mukasa wali and the rest. Nayagala amawulire gamukwate. Ngalina interaction etabadde positive ne muganda wange Case. Okitegeera.
by that tubivumirira ebintu ebifaananako bwe bityo full figure oli muyimbi tetukumanyi nga yagambye nti mwakuba story y'omukyalo oli ku TV eri endala munne wa Byron's ate ne mutakuba story ya Zara Toto ne mutagikuba mbadde nze wano lwa music ate asigala music sokoleke munne wange yaliwa lodi wako yengera ate no posting omutegedde pia munne wa Gabi oli owedi anti bana abatulaba ku ABS TV lwaki temwakuba story ya Zahara Toto wako omuyimbi wa gospel tukomaawo lwaki temwakuba story ya Zahara Toto brown na tukomaawo ngenda situka ku set ngende tasobola kuvaawo lwaki temwakola story ya Zahara Toto tutandikiraawo lwaki kwete wagikola sebo mwe lwaki tewagikola fe twagikola mwagikola well and good ABS ina numbers twayagala namwe mugikole nga bamukola endala na ensonga ezimu ezitalina makulu tetuziwa makulu ate zabolanga muziwa makulu anti ziba na makulu ate ziringa ezo of course ziringa already zezimu. He is Byron's major. Byron's yave Uganda nga achakola Katogo ku Record TV na resigning. Actually mu presenters ebinalindabye Byron's yomukuba presenters abatono abawandika letter mu butongole I am resigning na resigning tell us about that then today wali je walaga I had gotten a bigger deal okay. Omanyi all time otukanga you have to elevate yourself okudda kukiddako ate nali sina kudduka buddusi ku resigning officially because home is the best okitegeera techakosamu ku resigninga not really nali ngenda ku bigger deal bigger money and nsidina sindala it's another country so it's actually a big opportunity for me. It was a big opportunity for me so wabale banga chimunse je walimu I think 2 years. 2 years. 2 years, yeah. 2 years. Kutotera ngo communicating. Yeah, 2 years, yeah. That was pretty good. Yeah. Wali okolanga PD. Wagendanga PD. Yes, I went as a PD and I had also a program at the same time. So, yeah. On coming back, nogenda ko ku TV endala. Yeah. Ate no sibira ku radio for Ewa Balam. Yeah. Mani always. How did you come to link up ne Balam? It was via Chamagero. Okay. Chamagero Andrew is the one they are contacting her. Then I was crossed from the other side to the other side. Okay. Yeah. So omanyeje at the end of the day tuba tutunulira sente nga wako wabikola nayo kitegeera omanyeyo munonyi wakayina ebikazi bye ebikimala manyi kimu sibimanyi kimu ate omwakazi ndalo omusajja olindako mbadde nsaba make this clear on national TV nimusajja muyimbi wa gospel ate nzikiriza mu Katonda n'aba gospel bawasa n'aba gospel nabo bakola ki bawasa of course bawasa naye musajja mutufa ino omukazi omu tainomu manyomu wakoinayo mulala sabo ninomu n'omwana omu manyi. Let's talk about Kenzo's story. Over the week tulaba Eddie Kenzo ngakola conference. Yeah. Kituyamba chife nga banamawuli oba n'omuyimbi ali eyo. Eddie Kenzo story nga we mwagiraba. Yeah. Let's talk about this story. Yeah. Okujokola conference eno. You have a bite about it. Okay, yeah. Let me first say this. Mvumirira nnyo ekintu kojja kye yakola. First of all. Omanyi we all have issues fenga abantu. Yeah. Nzo grown osobola okuba nga oli kyali wange. Naye ng'olina byonnyiizaako ng'omuntu. Naye nga sisobola kuvaayo kubyogera ku mpewo naye nga sobola byogeramu nani ne Brian. Ne mugamba nti Brian omanyi mwana grown oyo omumanyi mwana mwana akola kino ne wekiti it's our conversation. Okitegeera teyeetaaga ate kola ki kugitereka public. There is a reason as to why sajja public, there is a reason as to why ate at the end of the day nga gonkubidde okitegeera so nsooka nenvumirira ekintu ekyo ekya kojja kye yakola te at the end of the day kirala kyenyinza okugamba kiriwo ekiti nti ffenna tukola ensobi kuba nka tetudda kati now in public now ffenna tukola ensobi ekintu ekyo kyazze era nga buli omu kati right now akuba Kenzo okitegeera yes buli omu ajja mukuba different media houses come around nezikuba ate wonye si Kenzo yeka even the family abana batwalira mu family batwalira mu everything okitegeera which is not actually the right thing to do
okitegeera sometimes wetuba tutunulidde at the end of the day nti oba tunulidde side A tunulirako ne side B okitegeera it's not actually really perfect otunulirako nti side A yes yakoze ensobi ne tutunulyeko ne ku side eno tuwulirize ye excuse jawa oba what he explains kino kyagenda a bit beyond it is more politics kyagenda a bit kyava mu music ne kidda ate mu politics kyayingiramu NUP NRM you know at the end of the day kyekiyinza okubagamba nti these are all artists at the end of the day okitegeera oli afuuse politician but at the end of the day is an artist era ffe nga ffe ku side yaffe tumulaba nga ki nga muyimbi sikyagulanye yes tumulaba nga Bobby Wine so at the end of the day nekyo twandisabe mu kitunulemu nti Kenzo yakoze ensobi naye bibaawo kitegeera let me confirm take you okay nina kyenjagala okubuuzamuko nga mwababaddeko mu media Eddy Kenzo yayogera ebigambo bingi nenze nyina ekintu kyenakotingamu he said nti Bobby Wine teyanyamba nga bwe tukirowooza obanga what he has been saying nga bwe yali ayogera nti nayaja n'akiramulo n'agamba nti Eddy Kenzo teyanyamba really Eddy Kenzo yayambako I mean Bobby Wine yayambako Kenzo oba Bobby teyamuyamba I think ekyo wembanga nzijukira munalaba live ye gye yakola yagamba nti yali alina obusungu ng'omuntu naye at the end of the day wenkuddirayo ke mabega concert Eddy Kenzo gyasembayo okukola yaliko yes tujjukira before nga tatuna performinga ya Nimba Serena sorry yes Serena last year mwezi January nganya yes tujjukira nti yawa props nawa big up Bobby Wine n'agamba nti yali muntu w'amaanyi nnyo towards his journey okitegeera yagambira dana yakyogera in fact I don't know oba kantu ako kwekali online kwekali katambula n'okutambula ng'agamba nti neebaza nnyo omwami oyo yateeka ejjinja ddene ku journey yange gye ndiko right now kubanga tujjukira nti Eddy Kenzo yajjira mu Firebase era naye akyogera yes yajjira mu Firebase era after ya Nimba we yaviira mu Firebase okitegeera after ya Nimba nakowe one more song n'abeera nga ate akola ki ava mu Firebase okitegeera okutandika big talent yes so I think nga bwe yagamba tubali just busunga oyogera ebisungu oyogera ebigambo ebingi yes naye nga Bobby Wine is a big stone towards Brent we take you kwejo I personally think wait yokuyamba yanjawulo grown oyinza okungulira ekindazi kya nusu 5 okay abantu abali ebbali ne bagamba grown ayambye Brian nenga nze sikifeeling oyinza okumpa so tugambe Kenzo bamuyamba nete ya kifeeling oyinza okumpa millions 10 Bash ne Brian's Major ne bagamba Gaya ayambye Brian amuje mu bizibu nga nze sikifeeling oyinza okunzija mu komera ekitegeera nga abantu bagamba Gaya amuyambye yajjeyo Brian mu komera nga nze sikiwulira tugambe nti Kenzo ta appreciating sabo kyogere ngensewulira no ate wali mu big talent grown okusinziira ku bigambo bya Brian wako byayogedde agezako kulaga nti Bobby Wine yayamba Kenzo naye yamuyamba teyamukwatako nnyo okusinziira ku Kenzo kye yali asuubirwa kye yali ayagala bwe ndowooza okiri naye ndowooza omuntu okuyamba waba kutandisa kuwadde we aba akuyambye ekimala. My dad is watching. Yeah? It's dedicated this show to my dad. But tatange yangambe ekintu kimu bwe nali nsoma senior 6. Yeah? I was a day scholar. Na brother wange namukwano gwange omulala bamuyita Dike Alpha Films ali nyana makola videos. Derek nasoma naye senior 6 was the best. I was second best in senior 6. Nakola science yakola arts. Tata wange navange waka nga almost tetwalidde sappa notuka kusoma ngenjale kuluma but ngolina okusoma. Derek yakwatanga buli lunaku break nangulira ekindazi ne Safi. Derek ya Safi? Yeah. Dike wherever you are, big up. Tata wange nenzirayo ne munyumiza tata ngamba Brian, however much you get billions of money, you can never pay back what Derek did for you. Kitegeeza by then I needed a chindazi. You get it? Mu time eyo, yeah. Chechali chimpisaawo. Yeah. Osegede nga chechimpisaawo. You still count nti yakuyamba. Basho osegede. Nze sawe eno. Ochachi balanti yakuyamba even now. Nchibala. Okay. Omuntu omulala gamba gayamba chindazi. So kisaswa by 10
nomuwa oba mitwalo 5 gamba ebidazi byo biwampa byonna mbikubizaamu emirundi 10 nkusasudde. Is it really possible? Ekitegeera kyeza okugamba kikino, however small or big it is, ye Bobby alowooza yayamba. Saga kutunulya Kenzo. Kenzo ayinza okubalowooza tebakola ki, tebamuyamba. Okitegeera kyengeza okugamba ofunye point yange clearly. Tuddeyo ku kindaazi. Mukitegeera kye mbagamba baganda bange. So it's all about them. Bobby bawulyanga whenever Bobo yamba omuntu ground, I don't expect anything in return. Botasubira in return ojja kuyamba wholeheartedly. Okitegeera? So ne Kenzo bwemba nkuyamba saga obere mu kiri nti ndi kuyamba maaso. Debireeta obuzibu. Bale ekya time eyo wakuyambidde kitwa tubala. So okuyamba ground akuyamba. Gwaki feeling anti banyambye. Bwate bakuyamba. Kenzo teyakifiringa. Gwaki ogedde sinze. Ate ne bwayogera kuba kati luli Kenzo yatugamba bamuyamba ate kati agamba tebamuyamba. Banange ekintu kiri wekisegeera. You guys watched the conference, right? Yeah. Conference twali era yes. tuli mujiraga already on screen. Omukulu yagamba atya we yatuka kwa point ya Bobby Wine. Omukulu yagamba nti bitu byogera bingi olw'obusungu bwe yawulira ku mutima ng'omuntu okitegeera. Naye of course agamba nti Bobby Wine yamuyamba okitegeera ku conference era yaddamu n'akyogera. I remember that brand. See what you did? Yes. So to reflecting a new conversation gye yali ayina ku ssimu wali okitegeera ne tulabira nti nga bwe yagamba nti obusungu bwali bungi ye ku mutima. Omanyi waliwo ekintu nze kyemba nkola nga nze nsuubira naawe like to react more okitegeera nti nga bwe yagamba nti ye yayimba zivolongoto n'akola biki kati ye ayina ekintu kyali asuubira Bobby Wine akole ki amukolere ng'omuntu oba aveeyo amuwe big up oba aveeyo agambe nti oba amuyite biki ebintu bwebityo naye ate tutunulira nti at the end of the day Bobby Wine right now is a busy man. He's a very busy man. Okitegeera is a very busy man. Nti kuli nali mpulira Ssennyonyi ng'agamba nti Bobby Wine ye muntu asobola okubeera mu ssaawa ng'emu nga bavudde mu meeting ayina 120 missed calls ez'abantu ab'enjawulo nga kuliko n'ezizo okitegeera ezimukuzatakwata ayina 20 missed calls naye eza Kenzo lwaki taziddamu adde ekiro nga yeebase ati sinagiwa spokesman yani namuddamu n'alimba. Eddie Kenzo is a big man. Kyakola namuwa bano bagonde ba Eddie yawe boogera naye. But Kenzo is big. Kenzo is very big. Kenzo ku level gy'aliko Byrons ayina kwogera na Bobby Wine. Ayina okumuddamu anti kati ekiriwo kiri nti Bobby Wine is 2 in 1 right now. Okitegeera, a politician and a musician. So already abeera busy ng'omuyimbi ate kati wetugattako ekya politician it's actually worse now. Okitegeera kyenyinza okugamba nti Bobby Wine is typically busy, very busy. Okitegeera in which maybe bulijjo alinda wanafunira free time okubira Eddie Kenzo. I don't know. Okitegeera simanyi. Okitegeera naye oyinza okwesanga neyo thought ekola ki nga nayo gyeri Byrons besangako mesikozo ana niwadde mbogamba nti kanzinde ziwere 10 nkukubire lumu ekitegeedde ndoza adde akyalinze ziwere 10 amuddemu ate kisoboka nakyo bw'oba yamuweereza yagamba yamuweereza even 2 weeks before kano ka voice note n'atamuddamu omusubira muddamudde omwaka ogujja nakyo mbaaso okuddamu message ezo tezivaako awo nga tuvuddewo ku Eddie Kenzo tugenda mu lwako Jose Chameleone over the week yagenda nayingira people power oba NUP okuva mu DP actually DP block bagenda ne begatta mu ki mu NUP kyembuuza are these guys tebali mu are they not in DP anymore? No, it's NUP. It is NUP now. Chameleone okukyusa Chameleone mu myaka ebiri Byrons yakabeera mu bibiina ndowooza nga 3 last year ali mu NRM n'agenda mu DP kati ali mu NUP. Chameleone tagenda kuvayo atadde walala mu time eno. Let me make this clear. Chameleone personally ne DP block tebali mu NUP.
singa otunuulira press conference gye bakola prior. Chameleon got the card. Yafunye kadi nga omuntu NUP yavayo negamba, I mean bazita United Forces of Change. Bagamba tugenda kwegatta na buli omu ayagala twegattako. DP Block negamba tugenda kwegatta kuki Bobby Wine. NUP. So NUP nga United. Kitegeeza nti Chameleon ate mutono nnyo ku Bobby Wine. Is too low ku Bobby Wine. Bebe kundoza kyaganya okola. Enjovu bbiri bwe ziteeka mu kifo kyekimu nga zenkana size nodda eri side eri ojja labe kusookako nti yesinga obunene ng'eri ebbali even by camera kwata ekifaananyi ekusooseeyo yebeera ennene so buli omu alina ango mweyali right now omuntu walaba Chameleon ne Bobby Wine. Chameleon ali very very down ku Bobby Wine. Okitegeera ali wansi nnyo ku Bobby Wine. I think musically bayinza okuba benkana newe tudda ku political side ate kino kyamulidde Bobby Wine is way bigger than kino Chameleon. kyamulidde even in music kiringa ekyamuyodde already kyamuyodde lumu naye nga politically Bobby Wine is way bigger way bigger than Chameleon right now. Okuva ku following okudda ku bantu abamukkiririzaamu okudda ku everything kyatandikira last time I think last week nali nyumyako ne some of my friends nga tukayana ku nsonga eno nti kyekyafuula Bobby Wine w'amaanyi essaawa eno because bwe yakola show y'ebusaabala abantu be yayina teyabafunako even the other year. What brought the people ku eno show? Audience evawa amanyi ga Bobby Wine gavawa mu music oba mu politics. Ekiriwo kiri nti Bobby Wine ngiye ng'omuntu yali already munene already naye we yayingira politics n'akimakinga it was like a boomshell okitegeera abantu bali tebakisuubira so yafuna kyamugattako relevance kyamugattako relevance ate kati ne buno okwesikaŋŋana okwaliwo ye ne of course the government okitegeera nakyo kirina engeri kyamuwa more love sympathy okitegeera omanyi sympathy vote ekola kinene nnyo ogamba abantu nti Bobby Wine abantu bamwagala lwa sympathy okusaasira sympathy vote ene ekintu kyekola kinene nnyo okitegeera sijjagamba nti no the whole percentage enene mwagala lwa sympathy no okitegeera ayina point gye approving ng'omuntu emulekera abantu okumwagala naye waloneka sympathy vote mu beginning akaleetera sheeyo okuba nti yakola nnyo kinene nnyo kyasobola okwongerezako ku ensonga ya Bobby aboogezako kulaba Bobby Wine in 5 years back Bobby Wine kino ekintu kyakirina mu mind nti alina okubeera ow'ebyobufuzi nti owuliriza ku music we n'owulira tugambire ku Jennifer n'owuliriza buyonjo n'owuliriza obululu tebutwawula ndabira ddala nti alina ekintu kye yali azimba nga ffe tetukimanyi nti nagezaako okubeera ku ng'alina ekintu kyazimba nga manyi gye bujja either has to be an MP oba a president. Yes. Brian. Nze njagala just kudda mu kiikyo gambe nti politics honors today Bobby Wine singa Chameleon. Munaye fe abakkiriza mu Yesu Kristo tulina ekintu kyetugamba nti blessing ya Mukama. Mukama Katonda buli omu yamu blessinga differently. Tuyinza okuba twazaalibwa ku lunaku lumu n'abalongo tebenkanya blessings. Mukama Katonda na blessinga Nakato at 30 na blessinga babiri abalongo at 60. So inzo okuba timing ya blessing ya Bobby Wine from the Almighty Jah. To me that's what I believe. Gwebuze lwaki kuva edda nedda because Bobby abadde azikola naye nga tezijjuzanga kyalenga. Yayimbidde kyalenga yabadde amaze almost a full young time. But people came. Even ne mabegawo yali aguddemukko tujjukira because nakola ne Bobby Wine show 2018 I think ngali ku million 3 like million 3 million 2 ng'omutwala right now Bobby ali ku million 2 era of course so million 2 ogenda mutimbawa mbulira no like I'm like nti bwabakkirizibwa okuyimba as per now ojjukira abantu ba mu million 2 obajjukire mabegawo kitegeeza even at this time bubona amuyimbisa nga akkirizibwa is that that's money million 2 yeah it's basically timing ya blessing Mukama ya kuteka politics generally ya mutaddao grona jagala gana blessing ya Mukama Temunda ba blessing Brian yaganye tubuzabuza yaga tubuzabuza stably blessing reality is reality man nga wenaga Bobby Wine munene naye politics ayina engeri gye yamugattako yes tenyiza okuba nga tengamba omulangira suuna yakoze conference ali very sure nti show ye egenda kubeera yongena kuza omwezi 3 I don't know odothita ajijjawa
emuwa amaanyi agakola conference n'okusuubira nti concert egenda kubeerayo. Omanyi lwaki nalokoka? Wabaddeyo conference. Omanyi lwaki nalokoka? Bajjajja balimba. Ali ku bajjajja. Bajjajja. Okay. The devil is a liar. Ne Bible ekyogerako. Nti Sitaani mulimba. Yatulaze n'obutebe bagenda okubutuuzaamu abantu. The devil is a liar. Suuna sinza munzikiriza kiso. Suuna yasooka okukola online shows. We know that. Bano babita venkowe kachiri. Fo kyalo kye kiddako. Baka. Sabe baka. Suuna y'omu ku bakulu baayo. Abensas. Gwakyogedde. Nze nengamba bali ate waliyo abalala abali beera beebo. So the devil is a liar. Suuna remember you am nine. Senga tuli bakagamu. Abitex yagambye next year agenda kukola ekivulu of course ebusaabala kye bayita bye bye. Actually mwezi ogujja kye bayita bye bye COVID. Next year agenda kubakola ekivulu. Talk about that. Bano bagaya amaanyi bagajja wagogera tugenda ku staginga shows zino zibeere wate. They are very sure shows zigenda kubeerawo. For abakiza mu Yesu we plan but God is the master planner. But to come munsi level yensi like Uganda as a country you can plan but the head of the state is the master planner. Leka Bitex apange bibye omukulembeze w'eggwanga yalina plan. Kale katufune ku Suuna tobe kyagamba then tukomewo tukyogera katono nnyo in a bit ya Grouna MC Byron's Major of course ne Brian Waako we coming back in a few. Katufune ku clip ya omulangira Suuna ngayogera ku show gye bateekateeka okubeera ennaku z'omwezi asatu ne Abitex yabaddewo n'ababivulu abalaba enjawulo. Let's have this one and we'll come back in a few. Ne embeera ebeerewo tukole olw'ensonga kino ekirwadde teri alina guarantee. No one is certain when is coronavirus going. Kitegeera kati tulina kukola nga tukolera mu mbeera eyo mugumu kubanga n'emmotoka gy'ovuga yennyini esobola okutta n'emmere gy'olya ekutta okufa kuve wantu wonna. Tetusobola gaa nti tutandika emyezi tugenda mu 6 abayimbi tebakola. Emyezi 6 abayimbi tebakola. Tulaba abayimbi bannaffe abamu bagobeddwa mu nnyumba mubalabe ku mawulire osuubira kiva kuki utakola ekigenda okuddako bulya nti omuyimbi bamugubya akatayimbwa nga bba. Nze badde nkusaba otuta abayimbi tukole ffe tetuli bannabyabufuzi ffe tuli bayimbi esina kipate kyebagira nti tupagire lwebeero oli muyimbi era nzipate bweti lwejja nempa omulimu nkola then olwejja nempa omulimu nkola kuba ndi muyimbi I'm supposed to be neutral. Ekitegeera naye kati saawa zino tukwatibwa abamu twakwatibwa tulina amabangi abantu baliyo tebakakogera kinenyamiza nnyo okubanga wamisira babo bayimbi bangi kyenyamiza music industry muggyemu enkokolo ezo n'ebituli okulowooza nti kati Suuna kino kyaliko kiyamba ye kigenda kati gobo tulina obwo butebe mbagenda kufuna sente mmeka mu kalenda kutuufu kuze n'akateekamu ekitegeera bayimbi bannange mbadde mbakoowa. And it's very sure I know Dorothy Temala. Now here's the thing. Ekintu nakitegeerako I think weekend ng'etandika ne bagamba bagenda kukola press conference ku kalenda nga ze manya nsaaga by the way. Then all of a sudden boom kalenda mukulu twali you know abantu we bali different media houses we bali okuwulira omukulu ng'ayogera about the concert. Ekitegeera yagambye concert yaddi September nga 3 guno omwezi. Now ekiriwo kiri nti as long as task force okitegeera tennavaayo ku allowing any event babatuukiridde ne boogera nabo balinze bawa gundi yaabwe anti kati ekiriwo tosobola kutimba lunaku nga tonnafuna confirmation. Bagala nti tusobola okukola sheda egenda kubeerawo. You cannot do that nga tonnafuna babalaga seriousness. Kati ebyo nze kunze mbiraba nga wastage of time okitegeera cause omukulembeze ebintu ebyo byonna biteeka ku hold okitegeera so as long as tannasumulula kintu ekyo tosobola kuvaayo n'okola event okitegeera olaba amasomero I don't support him right now cause agenda kuba te nabonoonyi funds cause at the end of the day ajja kutuuka ku lunaku olwo bamulemesa okukola ki okola ate nga yataddemu ssente ate nga akoze biki. Taking you back I think last month in Florida bo bivulu bazzeemu era USA. Yes Florida but bazzeemu ebivulu naye bo balina engeri gye bastaginzeemu era nga bakola bolinga bu caps nga mubeeramu abantu basatu n'obutebe busatu ne bateekawo 2 meters ne bateekawo kakapu akalala so I think if ekyo kinabanga kituze nga government tesazeewo it will happen but as long as tebannagamba nti nno tusobodde okuggulawo events ezo please sandi second nze any promoter oba any artist okuvaayo kola
even show. Yes, I Okay. don't second Brian that. Waako. Njagala kuta soko yegere kwecho nkutogende mzee. Okay, suuna musaba busabi akakane tulina bingi bye tusobola okukolako okusinga ebivvulu. Okay. Suuna tayawukana na mukyalo oli waliwo ka video akatambula nnyo nti akeds bazigudde naye batugulyewo kologi wakalabako batugulyewo kologi twemaleko stress. Tayawukana nnyo n'oyo omukyala. Abaana tebannadda ku masomero worldwide. Abaana tebannadda ku masomero. Ensi the devil is taking on the world because churches nzigale. Places of worship nzigale. Tuli wano once tulinawo church. Yeah, church. Naye abantu tebaliwo bagale. Tulina okubeera spiritually fed. Bwe tuba tetunabakuba spiritually fed ebivulu binaalindako. Suuna toyawukana na mukyala eyakola kali. Abayimbi tulindeko. Anything can wait as long as life is there. Even if next year. Yes. Suuna by the Suuna yatubuzabuza. Suuna yomu ku bayimbi abasinga obugagga. All know. Ayikoza jawa sente. Gwe totya yogera Suuna jajja sente. Mbunowa. Omanyi Suuna jajja sente. Akosigaddamu Suuna ajja kuntuga. Kale, but anyway, thank you very much, brother. Grown. Katukutogende mukulu Brian Waako. Yeah, thank you. Byron's venture. Ndabira case mundabire ensonga ezo tugenda zogerako ne case after. Okay, no problem. I know wisdom lyangambye ayinza okuyita kali ku top. Ayinza okuyita kuwa nene wisdom. Kankole gundi yange sembayo. Munaye ndi muyimbi. Tisaalengeza. Yeah. Oli musajja guli musoga oli Muganda, right? Mulina olugero lugamba nti yeetise alengeza. Kati waba alengeza okuba nti nkola ku TV eri with due respect, I respect every media house. Natandisa okuyimba. And I do this for the Almighty Jah. Nyimba gospel music. Oli mu gospel land. Aliwa endimu. Nsaba buli andaba ku ABS currently. Follow me, then subscribe to my YouTube channel. Nze Brian Waako, and I'm gonna change the gospel room or the gospel industry by Jah. Okay. Ebyali mababo gembo genda bikola. Gwakyogedde. Okay. Sikyogedde. Waako nga tonnagenda oba ofuse gospel artist waliwo ebintu byolina okutereezaamu waliwo ebintu ebimu byolina okukakkanyaamu ate ebintu nga omukulu byabadde ayogerako tubikendeezeeko si birungi tubikendeezekendeezeemuko awo mukama ne gospel ajja kuba amukkiriza bulungi. Kale katudde wa DJ Bash katunoyoze tubega tukomo some music DJ Bash ziki je wala sojo gambo tena mzee Aristide ziki je lwacho ofaanana Muganda omunzi ate ne mu music ne mukwatagana muganda wange ekyofaanagana kyo kisobola obeerawo naye ekyokukwatagana owayiriza. Munzi is your real brother. Muganda wange ate oyimba nga munzi ekizuzo kiwulira Byron zinjulira taata bwe kiri okitegedde olaba mulimu ebintu ebyowaayiriza n'okuwaayiriza. Kati awo tukola kye kituufu tulimba oba muli mu kulimba ate muli mu kuwaayiriza. Ogamba otya zikije naye nze ndisitede muganda wange nga tuba tuli awo last week awo nga olina okujja no ku show munywedde obwenge bwamwe that same night ku Friday kiro poliisi ebakwata musuula mu olina kyeyogeddemu ekibize ndi muntu mukkiriza sinywa mwenge owaayiriza. Anyway nali nina okujja wano last Saturday naye just ng'omanye ennaku zino ebyotambula twayisaamuko time ne bijjamuko obubi naye bamala ne batuleka era essaawa zino wendi nsaba kwetonda. Omukulu Cream ali atya? Did you know Cream Radde? DJ Cream nakoma okumanya Cream nga yakava mu accident. Yeah zikyanga yalwala Cream Radde ate muganda wange emboozi ebadde empanvu ya DJ Cream yafuna accident 1st January 2020 n'essaawa za kakati era ali waka naye kati yatandika otambula mpola mpola nga bw'ali ku treatment. Banga ddyo ddene na kakati banga ddene music abadde asseemu wa Cream simuwuli abadde akola projects z'abayimbi nnyingi. This time around is very quiet. Endongowe eri agita endongowe eri alina last like 2 days back alina olimba lwe yashutinzaawo. Okay. Cosine. Yeah, cosine. Ne Viper ranking. Okay, it's a collabo. Okay, video bagitadde already. Okay, Ziki WhatsApp tubulire ku music munjali atya by the way. How's music? Ontwala speed. Omeya ino limba wali ontwala speed. Kubuza kumasha. Gwa ontwala speed. Njagala ombuze ku Ziki je agamba atya. Netoyinza butabuza ku Mukamao. Sobola butambuza kubudde bone yatuba yatwogera ne saawa zine nakimanya ndaba.
budde bonna tuba twogera time yonna. Zikije, how old Zikije in the music industry? How old? Nzina kulaba emyaka ndowooza nga 10 emabega. Ogenda tulimba buli. Eyo question ntuufu ko babulire. Bareza manje wa je mwava. Yeah, I happened to start Zikije's journey by the way. Some time back. Kuba mutandika. Just nze mbera ku side BNO, just helping out these guys, yeah. Okay. Naye kiringa myaka nga 7 kitundu. 7 years. 7.5 years. Jo mulabidde waliwo gireje mabega esatu. Okutandika kwonna okutandika journey. Seriously, yatandise serious music. Myaka nga 7 kitundu, and he's really talented by the way. Yeah, he's talented. I've seen him grow. Obusinga kubeera waziki. Abayimbi abatandika okujja okuvayo bulungi. Like where the problem always? Obuzibu jirawa. Biera ebizibu bibeeramu nga mu business endala yonna ntino osanga ebirungi n'ebibi naye waliwo time omuyimbi wobeera nga ota oluyimba naye nga tomanyi kiki olina kukola naye nga ate waliwo time ng'ota oluyimba ng'omanyi kyolina okukola kati ebyo time za mirundi ebiri mu industry emu kati olumu time watera nga tolina kutta. No, as in nze ekyo saabeerako nakyo because nze mbaddewo n'abasajja nga mwaka ku mwaka babadde nga ki on chat naye ate si nti no era music industry eringa zino engalo nti no waliwo luno okitegeera nti no mwena temugenda kubeera kugundi ku platform emu okitegeera oyimba ne munjijira bafulume gira tufulume that song bano bafulume omuntu olaba kana akayimba Byrons kiyinza okuwa obuzibu okwawula Ziki n'omukulu munzi mukana akayimba when you do a collab vocally amaloboozi kumpi gegamu the madness that vibe gye balina eddalu I think it's in the family these guys balinamuko ku ddalu eryo okitegeera so there's always that okwawula Ziki ku munzi on a collab on the same song kiba kizibu ekyo nsoso kiwuliraku gwe muganda wange kuba oluyimba ddowe erulye esaawa zino basobola okuddamu ne baluzannya ne tukuprovinga wrong ati kati gwoli so tugamba nti nze oyo n'omuntu yenna naye omuntu omulala alaba atamanyi Zikije bulungi atamanyi nnyo Zikije ayinza okufuna obuzibu okwawula ku Ziki ne munzi mu luyimba luno when you say on the same track anti kati kyeŋŋamba ekyo engeri gy'okyogeddemu kuba bw'oba omuntu tasobola kwawula bwe baba bakubidde muntu gy'essimu ey'okukola bagikubira muntu bwe baba bagikubidde essimu eyange nga yakukola eba yange kitegeeza nti nno wabeerawo enjawulo togera ku luyimba Ziki no anti era kati tuli ku luyimba si kyo Byrons nti nno ogamba nti wali kwawula kyogamba nti tugeza temukirala bw'onooyagala your business anti era ndi ku business muganda wange kyengeza mbadde nkuddamu anseri gy'ogambe nti nno okwawula abantu tebaawula nti nno essimu nzifuna nga zange ogenda kukirensa nayo kimanyi Ziki jangu okole ki oyimbe neza muntu gizijjanga zaki okyegeera muganda kitegeeza nga gundi bwagambe JY Jackson aganya okutuwa proof nti ki ayimbanga mugabi which is we have buli omwakiraba okitegeera ne Ziki bwe kiri buli omwakiraba naye kugenda lwano kijjawo naye nga ate bwe kiri okitegeera bucyanganzaaliwo nakasooka kiwulira ku gwe omuntu omugrown nze mbadde manyi mu music omuntu wangamba nti nyibanga radio mandowooza is fine because radio is muyimbi mulungi watongamba nyibanga mungi is a big artist nyimba ze nnungi ayimba bulungi mandowooza just kind of appreciation seso kiri Ziki no kiri okengera bw'okyogera naye engeri gy'okireeseemu bw'ogamba nti no oyimbanga gundi oba oyimbanga gundi nze nga sikiwulira simanyi sisokkiriza nti no bwe kityo okitegeera kitegeeza bw'ononga nti nfaanana Byrons nze nga mutima nkimanyi simufaanana lwaki oyagala nzikirize nti no mufaanana nga simufaanana olede kyakabyo mumufaanana okitegeera naye simufaanana kale njagala tukuba kayimba kana akapya ka Ziki alina kayimba kapya I want you to premiere this song onvuga byange it's a beautiful song ani akoze audio ne video luno limba luliko ba producer basatu kuliko Hector kuliko Doni omeye nkoze naye nnyo then kuliko ne Atini ya mastering ya basajja bonna abo nkola nabo okay ate video ani ali ku vision video Chris Deba musajja wa kabinnyonyo ani akuwandikira ennyimba Zikije yampandikira Zikije gwe yawandikira Zikije yampandikira okay katufuna kayimba kano then tukomeo olabedde omusajja neyimo nawuli awaka anzijukiriza fefe busi okitegeera
ndozolde kyengamba bayiro nzo kiwulidde kyengamba you can't toyinza kwawula ziki ku munzi ekyo kyo buli omu akirabye nayima okiraba okisegera omwimbi w'omulabye toyinza kwawula ziki ku munzi bayiro ng'osaza amazima. Okay, here's the thing, yo. Yeah. Ziki ali mukunta. Ali mukunta. Yes. Tenyinza okugamba nti vibe zaagala okufaanagana mu. Now you can obanga osazeewo okuwagala ku differentiate nga you can differentiate. Okay. I can feel vibe zifaanagana, they have the same vibes, but at least osobola okumanya nti this is Ziki, this is Munji. Yeah. Abasajja bakataza auto spare parts bali wa kiseka bangambye balons bakwagala nnyo balina pata gye bali mukola wenyini bali ku anniversary oyo omusajja omutegeera kataza auto spare parts oyo no kabulaze byaddala okisegeera bangambye bagala nnyo kwe bali mutula basaidiza wa kiseka big up on yourself soldiers ya bakabi nnyo eke promoter tubabuzaako nnyo ba blood sajja wa mama farmer kwali atulaba ya nga twagala omaliriza ne Ziki Barons ebigambo ebisembayo bya Zikije n'eki kyomuwa yo comments Zikije's music. To my brother Ziki, omanyi Ziki nga wenagambye nti mulabye ng'akula, I've seen him grow, his music, and I love the way just transforming mu. Kubanga wetunulamu right now si kyabadde like 3-4 years back. And I think ekira kyenandegedde ogamba Ziki nti artists sometimes forget nti music gwe mukola si wammwe Ziki waffe fe abamulya ba fans ba viewers ba listeners fe abamulya so mutulowolezeeko nnyo 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 kiki twagala okulya okitegeera then deliver to us and trust me buli kimu kiba kigwa bugwi but at the end of the day is doing really good and right now at the time of COVID mu mwaka guno wabanga aliwo ati it's actually good to go. Yeah. Ziki ebigambo ebisembayo tugenda ekyakabinja ekyo muganda wange Byron's kyoyogedde mpozi waliwo wakomye kanzire muntu mireko oyo omukulu kataza auto spare parts ne bakyali banga ba magenta abaye bali awo kunasa bamanyi nnyo keke eke promoter yo amanya ne dobozi Ziki just straight from Kunta Kinte nina akayimba kanga kapya bakayita nvuga byange bwe ngwa mu busajja kiri wange tubavuga batunula emitima gibakanuka speed ya kibuyaga abagezi tukola ki twetegereza Zikijeko ABS omuntu wayinza okujja like contact over social media platforms Zikije ZIKIJ byonna ebisinga nera kisobola bula bwe mbambuze nnyo artist okubako ku police kale katukademu akayimba ku mulundi ku Zikije tumutadde ya he is Zikije of course follow him anywhere he is Zikije Kunta Kinte of course katukomeo katonyo grow na MC akole premiere no 6 billion omanyi 6 billion is zibadde ziwugeza abantu obwama all over everywhere okitegeera sente zitugenda zifuna zitya sente tugenda kola kititero naye honestly ekirwo kiri nti bw'obanga toli mu kibiina kyonna ekiri under NFC togenda kufuna sente zino you're not going to be able to get this money kyekituufu ekiri ku ground olina okubeera n'ekibiina ky'olimu then ekibiina ekyo ne kigenda mu national forum of national culture forum yes so kati abali mu ekyo ekibiina of course bagenda okubanga babenefitinga ku sente zino kubanga twatunuddemu nga mulimu one stop center wali Entebbe awagenda okubeera office za music zonna biriki and buli mwalina okufuna endowooza n'akasente kamufandinga okubeera nga ate atambuza project so in case toli mu kibiina kye weekuŋŋaanyizaamu simanyi oba growna gwe wafunyeyo ekibiina ky'abapresenta mu bagetize naffe tuli part of that money so tulina okubeera nga tuli under ekibiina yes then tugenda turegisteringa mu national culture forum ne tuba nga tetufuna kasente kano yes twaniviringa omukulu ono tulina kayimba kapya kayino kaza okuprimaringa bakuyitani muzeeyi weyanjula eri abantu babuzeeko tumalirize mu maaso abalabi ba ABS TV ono bamuyise BK omusufu Uganda BK omusufu Uganda ani akoze audio akayimba ako ne video audio bamuyita Uncle Derry Beats studio beats colors then video ya Blaze Media I know Blaze Media wakabi nnyo ya AK promoter promotion omusajja wakabi nnyo okitegeera awo kirungi nnyo omaze music banga ki so far how old now
Ebbanga linzo bali ya myaka ngena. Myaka ena. Muba mukola ki? Ye mabega muba mukola ki? Myaka ena nga mingi. Oyina okubanga okubidde ddala 4 years. John Black azze mu myaka 5 nakuba itsinga kanana. Tuba tutoba. Aye nayo inzo ba mutegedde kali naye nga abaddeyo ng'atoba. No John Black jejo sharp jejo. Okay. So kati sofa music ali ata myaka ena gy'okoledde ali ata? Music abadde sijjaga manti ageze. Waliwo essuubi? Essuubi weeriri. Okay. Okusinziira ku ki ekiriwo. Music era mujja mulaba mujja muwulira. Okay. Kati omuntu akwetaaga ayinza kufuna ate bw'aba akwetaaze? Ne music w'omuntu ayinza mujjawa? BK Omusufu ku site sa music zonna MP3 jaja Howebiz kuli site ya music yonna. Okay. Ku FB BK Omusufu music, Instagram BK Omusufu yoje. Abakufuna aya ku WhatsApp n'aka namba nsobola okukagaba. Okay, kagaba kanamba tugende tuleke ennyimba 10 basha azikube. Okay, kali 701 68 38 then 48 ya bera BK Omusufu. Omusufu tujja kufuna next time tunyumyemu ku mboozi emalaya nga tunyumyako like kind of interview ndowooza omulundi ogujja masa onja kuba nkubuulira ya tugenda kuba kayimbako omukulu ndowooza kali ready ya we play this song then kale ndowooza katubate grow na MC abanyambaza by the way beba design store collections 10 over 10 fashions one key maker kid title king promoter bonabona that all team beba nyambaza olaba nti nyuma bwenti ya okuva ku ngatto paka kaviri okisegeera. All right. Anyway, my last words, man, before Ngasinavan. Yes. Yeah, my name is Byron's Major. Check me out on social media handles on Newali ku Radio 4. Catch me there, man. Yeah, Radio 4. Mwenda paka sawemu on the daily, man. I'm always there. Nekati sazi no wengenda. Can actually check me out right there. So muliza ku Radio 4 kwali? Yeah, 1 to 3. Olina kuwalero. Na yenga going out to all artists bambi. Bayina yebivulu yemagalo kuteeka yo. Trust me. You're just wasting your money and time. Let's just wait task force tegenda okubanga etugamba tulabe Abitex nkimanyi yali mu drama suuna kugenda kunoona bwononyi. That's what I can say. Okay. That's it here. Kalibash maliza tugende tusibule ne timu yaffe of course fire naye tukoze naye lwakuba wali ali mu directing producer ne Regan Ku Fuse amanya DJ Bash. You can find me on all social media platforms DJ Bash Uganda or DJ Bash UG. Okay.